Emma Carlos twabuwakedde nako lwaliro nga tutegedde nti okomyewo ate buto mu music buto mu management, talent management era abantu abamanyi bafani bange oba abantu abakiriza mu brand Emma Carlos mu management bamanyi abantu bendeeta okufunira record yange kuva kufina Mugerwa Dream Girls wafagiyo ko kufinga Kalifaga naga na introducing a Spice and then nasemba ku managing Radio and Weasel radio ya fa nenyingira into arts advocacy kati nkomye full board eramba lete domwana mulungi very talented aina hype aingaira wala catalog yange bamita Mariam Kugonza tulina album number abayintu abasinga abadde mu music na dam management bwe bavaamu oba ne bawummula mbaba jevuma gwe nsonga kye komezaawo abayimbi wabasanga bulungi obafuna mukisa lwaki okumyewo mu ndongo era nali njogera ko omuntu omu nali njogera ne Camille njogera music muzimu gwe no webuzabuzo oti abereyo ne kubalula oba abatega nti music muzimu tuli abantu nga promote nga habitats nga profile habitats wagira bwati wagama mbitaje of course bitawanya bigira n'ekiri ekintu kiba kyakuzaalibwamu ate twali kintu ngokyagala you're passionate about it osobola okugumikiriza ki obwe kirimu n'otundira obulungi obulimu yes bulimu okusomoza kungi naye kyetwatondera okukola tukyagala era kiri siba kigamba guli muzimu oba oli awo era gukomyeyo kati nakomyeyo full swing. Abantu abasinga baba managing abagala nnyo abantu abavuddemu already nga webali nga ate naye nga bakyasobola okwetaaga management lwaki Emma Carlos ovuddeyo n'okwata ku muwala omuto kati nze style yange ng'ogyeko Radio and Weasel benasanga wali established manager ina osobola okusanga omuyimbi nga ali established n'akuhiring okumanaging naye nze style yange has always been discovering new talent era nze record yange kusanga muntu nga tamanyikiddwa ne mubakuba era nze competence yange kyekirabo kyebaliza Katonda kyeyampa nze style yange era ono mupya mbale tumumanyi naye agenda bachanyola era nsaba bannayuganda abagazi ba music mu mwesunga ate ne akasembayo bannayuganda abagazi ba music okuwagira music ono kusigala nga abantu babawa music omulungi mutandika okustreaminga music streaming platforms iyo assurance ndabye ko setting ojeko zino shows tukola naye mutandika okukosa amasimu gamwe mugende ku streaming platforms mu streaming eyo muyibi dayo future je eri abanajere batukubira tebakiza bayamba industry ba artists babo streaming music akakatala akadigital music mujje ku WhatsApp mujje ku flash mujje ku chimu tanko mu streaming ku masimu checho abayimbi abasinga wamala okuyitamu batandika okuboola ba manager baabwe oba bayisamu amaaso oli mutuufu nnyo naye kati ekyo kyo tekijja tugana kola biri mu jaffe naye olina okuteekawo mitigations kireme okukola kikubeerawo nekkiriza gaana kirina okubeerawo era bwotundira industry zakuledda kyaliwo era kiribeerawo era namwino kyetegekera naye nze kyensaba sawa ya mwe wetu seyokwawukana mulebale bekononera muki munerinnya naye nga kyo kikize kigaana ngera wakera ne bakuzaala nove wake wa mama ne tata nawe ndogera otandika obulamu oki ubwo ekyo mwekiri it's one of the fates nga onoga nti okufa gye kuli nete tukwetekera tumanyi at the back of the end kikwe ekiri naye nze kyensaba wemba mukyali mu hype mukole kyonna kisoboka oku enhancing a relationship ya jobo ina chi n'omuyimbi ate sawa iliwe etuuka mulimu kweyononera because ibiseera ebisinga manager avayo n'agamba kino n'omuyimbi avayo n'agamba kino ate bwengana mweyononera kakati ekisooka generation ebintu bikyuka sijja gamba nti fe twayimba abantu batwagala era batwagala in that nti ennyimba zaffe basobola oziteekamu ng'abaana webali ne baziteekamu ezimu bazikuba ne mu kyaki okitegeera waliwo ennyimba ezimu kwegamba nga zigenda mu audience zonna naate sigenda gaana generation bweba ekyuse trend waliwo ebintu ebimu nga yadde goyita bubblegum music mu mwezi gumu ne waba trendize for a month era oli aba bw'aba akusoloza aba yamusolozezaamu dde obukadde bwe era baba bamupangisizza yadde oluyimba lukozeyo emyezi ebiri ne luggwako kiba kitegeeza nti ebbanga lyerukoze alufunyemu abaana be basomye bagenze ku ssomero so kati ekyo nakyo tujja tukikkiriza olw'ensonga tikasa kiba nga kyongerako ku families z'abantu okitegeera naye tekijjaawo nti music waffe gwe twayimba ne kakati akyanyumira abantu kyekisinga obukulu bawala abayimba nze mmanyi nti omuwala agenda okujja mu industry ng'asukka 18 years oba manyi kyoyagala bw'oba nga tokyagala lwaki oba okikola lwaki obeera forced okukola kyotayagala do what you want ekintu kyowulira nti kigenda kukuleetera obuzibu why do you do it don't do it kuba manyi kigenda kuleeta ebizibu
okitegeera gwe kola kyoyagala kuba ne bwona okikola osanyuse oli oba osanyuse ono era kigenda ku ending up nga tekikosezza ggwe yeah. Nze nno olaba kijjabuza manyi collabo eba mood eba mood kati oyinza okugakira nogamba no oba omuyimbi omunakyanagana nedda nkole collabo nono oba nooli eba mood tebaako okuforcinga eba mood nga mwena muli mu mood kyova olaba collabo ezisinga zinyuma kuba buli lwe muyimba nga mwena muyina mood muyina passion muyina like mwewulira nti musobola okukola ekintu ekirungi abawagizi kye banaayagala yeah. All well wishers of the late Honorable Kato Lubwama and his legacy, that this is the chance that you have to join us in his memorial path, but commemorating what he did in the field of art, in the field of music, but also in his short field of leadership and music, outside art and the music industry. Naye nkubiriza buli omu bw'oba tofunye kaadi tonyiiga. Omukolo gugenda kubagwa abantu ba kaadi. Mbadde njagala abantu bakimanyi bw'onooba ofunye kaadi ng'ekutuuseeko tukwegayiridde ojja kuba gwomu ku bayitiddwa era entebe maakinge. Bw'onooba toyitiddwa puliizi ojja kugwenjoyingira ku ntimbe ezinaaba zikulina ate tutandikire awo okutambuza ensonga eno. Tukikoze olw'obufunda bwa theatre eyo si nnene nnyo ku accommodating kubanga oyinza okugaa nti kwa tiketi oba bagigulawa omuntu n'agenda okwekanga nga yakoze tiketi nga zisinga entebe ezikolaki eziri oba owulidde wano ojja kunkubira naye nga buli anaawebwa kaadi waliwo closeness gy'oba olina ne linkage Kato. 2 by individual contributors abaliyo nammwe tubaaniriza. For example ng'oli ali eyo naga Kato yali musajja wange yali waati your individual contribution to making this happen nayo tujjaniriza. Omuntu yenna anaaba asigaddeyo ng'onyiize tukwetondera mu advance tetukubuusizza maaso oli w'amaanyi nnyo eri abalondanga Kato abalonzi be n'abaki naye mukkirize nti kino kijja kubatuukako tujja kuba tukitambuza mu phases ez'enjawulo. Event eno egenda kutegekebwa buli mwaka tusazeewo tugitegeke era ku lunaku olwo tugenda kulonkinga mu theatre gye tuyita Kato Lubwama twamubuddemu award Kato Lubwama Theatre Awards nga zigenda kuweebwa abantu abali mu field ya theatre bano ba nkola stage ba costuming ba makeup bazanyi ba writer naye nga abanywedde mu kannabo akendo we bajja okubanga bafuna award ezo nazo tugenda zirunkinga ku lunaku. Yeah. Now I've been Ayogedde nawo Bebeku made a good promise. Home meeting. Of course, we are really calling people that honestly loved this man. Naibo Joli, then you can also contact us. Nyinza okuba sikumanyi. Naye nga Joli eyo ng'omanyi muntu wa Kato nabalabanga abali mizannyo baffe Ibe Nasolo n'abalala Haja Aruna Mubiru. Thank you very much. Mr. Ronald Mayinja, thank you very much. I'll expect more. I'll make my calls and we'll expect people abayagala Kato ku mutima gwabwe nga si basunza ate nga basobola okutufunira n'obuddo. Bw'olabanga kaadi ekutuuseeko manya oli wanjawulo era kola ebyenjawulo. Tuluuza nti oli muntu wa bulijjo bamaze gakuyita. Kato yabagamba nga oteeka okumanya nti gwe oli waaki era kola ebikufuula owaaki. Carlos twabuwakedde olunaku olwaliro nga tutegedde nti okomewo ate buto mu music industry. Music industry njibaddemu n'enkobi y'obuto mu management, talent management era abantu abamanyi bafani bange oba abantu abakkiriza mu Brad Carlos mu management bamanyi abantu bendeetawo. Kutunira rekodi yange kuva kufina Mugerwa Dream Girls wafagiyo kufina Kalifaganaga na introducing a Spice awo then nasemba ku managing Radio and Weasel radio yafa nenyingira into arts advocacy kati nkomyewo full board era mbaletedde omwana mulungi very talented aina hype aina ira wala catalogue yange bamita Mariam Kugonza tulina album number eriko ba top producers nga Nesim Daddy Andre erikaba wandi singa Kalifaganaga de John K era album yawedde twadolimbo lusoka weta okumagwachi omuliro okumagwachi kati mugenda kulinga ngoma wesinno ngoma
Emma Carlos. Yes sir. Abantu abasinga abadde mu music na management. Yes sir. Bwe bavaamu oba ne bawummula mu baba jevuma. Gwe nsonga kye komezaawo abayimbi wabasanga bulungi, obafuna mukisa, lwaki okumyewo mu ndongo. It's passion. Era nali njogera ko omuntu omu, dozana njogera ne Camille, njogera music muzimu. Gwe no webuzabuzo otya obereyo ne kubalula. Oba abatera nti music muzimu tuli abantu nga promote nga architects, nga professional architects. Wagira bwatu wagamba mbitali. Of course bitawanya bigira n'ekiri ekintu kiba kyakuzaalibwamu ate tewali kintu ng'okyagala you're passionate about it osobola okugumikiriza ki obulabe kirimu n'otundira obulungi obulikimu. Yes bulimu okusomoza kungi naye kyetwatondera okukola tukyagala era kiri siba kigamba guli muzimu oba oliawo era gukutumye gukomyeyo kati nakomyeyo full swing. Abantu abasinga baba managing abaagala nnyo abantu abavuddemu already nga weebali nga ate naye nga bakyasobola okwetaaga management. Lwaki Emma Carlos ovuddeyo n'okwata ku muwala omuto? Kati nze style yange ng'oggyeko Ready and Weasel benasanga bali established. Manager ina osobola okusanga omuyimbi nga ali established n'akuhiring okumumanaging. Naye nze style yange has always been discovering new talent era nze ye record yange kusanga muntu nga tamanyikiddwa ne mubakuba era nze competence yange kyekirabo kyebaliza Katonda kyeyampa nze style yange era ono mupya mbale tumumanyi naye agenda bachanyola era nsaba bannayuganda abagazi ba music mumwesunga ate ne akasembayo bannayuganda abagazi ba music okuwagira music ono kusigala nga abantu babawa music omulungi mutandika okustreaminga music streaming platforms ashobora nse ndabiriko setting ojjeko zino shows etukola naye mutandika okukosa amasimu gammwe mugende ku ezo streaming platforms mu streaming eyo muyimbi dayo future gye eri abanajeria batukubira tebawagizi babe bayamba industry ba artists baabwe okustreaminga music akakatala akadigital music mujje ku WhatsApp mujje ku Flash mujje ku chimu mutandika mu streaminga ku masimu kyekyo. Abayimbi abasinga wamala okuyitamu batandika okuboola bamanager baabwe oba bayisaamu amaaso. Oli mutuufu nnyo naye kati ekyo kyo tekijja tugaana kukola biri mu gyaffe naye olina okuteekawo mitigations kireme okukola kikubeerawo nekkiriza gaana kirina okubeerawo era bwotundira industry zakula edda kyaliwo era kiribeerawo era namwe mwino kyetegekera naye nze kyensaba sawa yamwe wetuuse y'okwawukana buli baleme kwononera munerinnya naye nga kyo kikize kigaana ngaera wakera ne bakuzaala nove wake wa mama ne taata nawe nogera otandika obulamu obwo ekyo mwekiri it's one of the fates nga onoga nti okufa gye kuli naye tetukwetegekera tumanyi at the back of the end kiki ekiri naye nze kyensaba wemba mukyali mu hype mukole kyonna kisoboka okwenhancing relationship yabwe gyoba olina ki n'omuyimbi ate sawa eriwo etuuka mulimu kweyononera because ebiseera ebisinga manager avaayo n'agamba kino n'omuyimbi n'avaayo n'agamba kino ate bweganda mweyononera. Talent management is a full-time job and we know okola ne NCF ogenda kwedividing otya kubanga omuyimbi omuwa obudde ne office ogiwa obudde kati yo mindset bannayuganda gye bali muntu n'akunyigira nti babeera ku talent management kati okimanyi nti nnima naye mbeerayo okimanyi na business endala ya transport naye mbeerayo osobola okukola byonna era ngera bibalansinga bulungi. Yes abantu babuliza nebagamba ate Emma kino kya advocacy ogenda kirekera ate okomewo eno nja bibalansinga bulungi era kati leero musanze ku NCF ngimala maze okuba amasimu eyapulo y'oluyimba maze okuteeka stories z'omuyimbi maze okuteeka aba TikTok abagenda okukola challenge kati buzibu kyobuliwo olwego lwongenda kuyisaamu eggaali mu mabala gonna ndi munalisa leero nkoze interview nammwe magic kyali awo. Mpozi abayimbi balina omuze ogubleachinga contract gwenga awangadde nabo eri etya tokitegedde nti contract obleachinga contract nga mwena mugenda mu court ng'eramula as simple as that contract weeri era wengigibleachinga ku side yange waddembe okuntwala mu court wagiblinga ku side yange ndi weddembe omutwala mu court naye nga kyobumanya emyo gyasinkanye era mugenda tunyumirwa nnyo eno partnership mugenda ginyumirwa nnyo. Bamanager abamu sigambye gwe wafuna omuyimbi nga opposite sex okumumaintaininga okubeera naye nga tebeeta amuwasa oba ne babeera na affair ekyogerakoki Alex kitegeera okuva n'olwaleero tekiri mu sitaani naye nga waliwo ekintu abazungu kye bagamba never mix business with pleasure naye woba osazeewo okumixinga business ne pleasure manya consequences ebyebigendo kibeeramu nkiddamu tekiri mu sitaani era ebikomo bibeerawo naye wemba musazeewo okwegatta wemba musazeewo okukwatagana mu ngeri eyo manya obukwakulizo n'okusomesa okugenda okubeera mangi nnyo byose negundi bwe bali sirendiyo ne wano couples weziri wemba musazeewo nga mwe musazeewo mumanye okusikujja kubaamu okusoomozebwa era mumanye nti mugenda kukwasaganya mutya naye nga si kibi tekiri kusaidiyo kiri akusaidi yanze manye okwekuuma
nze nsobola okwekuuma mwana nga mulungi just magezi manyi okwekuuma ngokyobabalya mpozi nga tuddeyo ku ekyo kalifaganaga wali omu ku bamaneja be bazayisemu nga gyebuvuddeko yavaawo n'akubirwa oluyi akatambi akatambula nga omwana kati mumpulirize ku kalifaganaga one is one of the most gifted artists Uganda has ever received naye kulaba just olumu abeera offside. Two, kalifaganaga afuna mu kibi amanya ge Sadati Mukiyi kati oluyi mutunulire kalifa kyagenda okukola. Kalifa bali bamanyi nga bad man oba bad character nga bwatera okugamba era bad character nga we yeeyita mu budde bwe buli eri nga akyetwala ne bawiza olowooza kino teyakoze abakimukoze si yakikoze ekyokulekera omwana kati kiraga nti atandise okubeera makiwa kati ye teyakikoze actually ekibi akifudde positive yakoze oluyimba naluwulidde si lubi lulungi lujja mukolera kyekaleke kugambye Sadati Mukiyi afunira mu kibi kati bamukomezaawo mu magezi. Oina collaborations maker? So far I have one out with Netipo. Yes. How is your experience? Because okay, so kotunyonyole that post. It is as plain as I wrote it. Okay. Yes, it is very plain and clear. Era bachimanyi kuba owetegereza walabyeko omuyimbi omukyala avaayo na complaining about it tewali because they know it happens. Kati if it happens lwaki tebavaayo ne bagicomplaining ako nabo like you did? Nzo kusanga buli omu alina fears ze ate buli omu alina engeri gy'ameetinga mu fears ze mu bulamu. So oyinza osanga ng'engeri gye handling ezange si engeri gye bahandling ezaabwe. Okay. Yeah. Oina collaboration emu. Tugambe nti yeeyo oba zeoba ze mubadde muwakinga upon okukola nekitagenda bulungi? Nendala gye ziri and writing this post it didn't mean that njogedde kubona bonna mulimu abakikola mulimu abatakikola. Okay. Yeah. Lwakuba nti kati ate munaye ayinza okwesanga nga ate akikoze gweweetaaga okukyusa like it's the game changer of everything. Okay. So munaye nasaze why be the voice for the voiceless anti kakati njogera gyendi. Okay. Oli bw'alaba ng'enkofiira emutuuse bulungi nga temutuuse ng'agyambala era n'abakola emirimu egy'enjawulo nga nabo bayita mu mbeera bw'etyo. And you can relate. We can stand together and stand for our rights because I feel like we deserve better ng'abakyala. Okay. I don't have to first give you my body okufuna kye neetaaga because in the end ofuna nange nfuna. So challenge eno wakagifuna emirundi emeka? Mingi wentukidde okyogerako nti nkirabye singa kyatuukawo ku omu naligaye munayo sanga oyo just bwatyo bwali ate n'abangi bempulidde abakyogerako maybe tebavaayo kyogerako openly naye nga babyogerako eyo such things happen. Saalyagadde ate kikola bwe ntyo omanyi bagamba when you talk about something gwotusizaako obubaka abufuna. Yeah. So I don't need to mention them. Bemanyi ababikola setagaba basongamu mimwa or something. Osobola okumutuusako directly osanga ne rising artist ali eyo nekitamutuukako n'abanga akimanyi. Yes. Oba naafuna engeri gy'amu approachingamu eno endala. Tejja kubaawo oli alina okukyuka kati akitegedde era akikola